Yes, ensonga z'Obwakabaka bwa Buganda zo zeeyongera okuba nga ziranda. Era olunaku lw'eggulo twabadde wano ne mbaleetera emboozi eya akulira obukuumi bwa Ssaabasajja Kabaka wandiyise Kabaka Protection Unit. Babagambye nti baamulangiridde nti omukulu yabuze era ng'ani amulangirira eyamulangiridde ye mukulu Felix Kulayigye. Felix Kulayigye ono ye UPDF spokesperson oba oyinza omuyita ayogerera eggye ly'eggwanga. Jjukira omwami gwe twogerako munnamagye era ng'ali ku ddaala lya captain amanyiddwa nga Captain Edward Ssempijja. Amawulire gatandise okuba nga gayitingana olunaku olw'eggulo era ne mbaleetera n'emboozi eyo nti munnange mbu omuntu yabula ne twebuuza yabula atya, ye ensonga ki, ddiiru ki nga twebuuza ki ekyaliwo. Naye olunaku lwaleero era nga yina nkomyewo okubanga nga batuusaako nkugamba kimu nti mukwano nkwaniriza ku NCK TV. Gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga ku channel yaffe, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna buterevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako. Ensonga zikyalanda ez'omu Bwakabaka bwa Buganda era nga tukyatunuulidde ebyo ebyokwerinda bya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Nga we nkugambye nti amawulire gatandise okuba nga gatandika juzi okuba nga gasaasaana oluvannyuma omukulu Felix Kulayigye, the UPDF spokesperson oba ayogerera eggye ly'eggwanga okuvaayo n'aba ng'alangirira nti Captain Edward Ssempijja ono nga yakulira ye head of Kabaka Protection Unit oba yabadde akulira ebyokwerinda by'Owakabaka bya Ronald Muwenda Mutebi nti abuze era tamanyi mayitirege, nga of course bwe bamulangirira kiba kitegeeza adizaatinze emirimu n'adduka n'agenda. Era twasigadde nga twebuuza ebibuuzo bingi naye nga mu butuufu ansa tetugirina. Ekintu bwe kiti tubadde tukyali awo era tubadde twebuuza lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga tavaayo kubanga ayogera ku nsonga eno. Lwaki asirise nnyo ate nga yayina okuba nga ate najja n'abuulira abantu nti kino na kino kitambula bwe kiti. Kyaddaaki tubadde tuli awo Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, n'avaayo n'alambulula ensonga. Mu bigambo bye Charles Peter Mayiga agambye nti omukuumi oba Captain Edward Ssempijja tabulangako mbu nga mawulire gabadde gayitingana nti Ssempijja yawandiika ebbaluwa mu butongole, ebbaluwa eno n'agiwandiikira Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'amutegeeza mbu afunye scholarship era ali mu kuba ng'agenda yeeyongereyo okusoma era mbu kyekyamutwala emitala w'amayanja nti essaawa eno ali mu kuba ng'akwajja emisomo gye. However, byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo ekiboozi kirala ekiyitingana. Bagamba nti nedda nti omukulu ono yadduse mbu ali South Africa era mbu ekyamuddusizza mbu yali implicated in money scandals mu Bulange e Mengo, mbu kyensonga eyavuddeko n'aba ng'adduka. Siyole eyookubiri egamba nti mbu ekyaddusizza omukulu ono Captain Edward Ssempijja mbu eyaliwo ye gwe yaddirira mu bigere yali mukulu amanyiddwa nga yali Captain Musaazi. Oyo ono gwe yaddirira mu bigere mbu yaweebwa obutwa, mbu mu kuweebwa obutwa mbu kati ono naye yakitegeddeko, mbu we yakitegeddeko mbu n'adduka. Eyo siyole eyookubiri. Siyole mweziri nnyingi nnyo eziyitingana naye nga yo nga Bulange Mengo nga Katikkiro wa Buganda alina okuvaayo y'omuntu omutuufu alina okuba nga atubuulira ekituufu ekigenda mu maaso mu Bulange Mengo. Siyole y'abagambye nti omwami oyo taddukangako.
omwami oyo nti gy'ali naye mu kubeerawo kwe nti yalekulira emirimu gye mu butongole ng'amuwandiikidde nga Katikkiro wa Buganda era n'amutegeezaako nga bw'agenda okusoma. Kino kiba kiraga nti Katikkiro wa Buganda mbu yamukkiriza n'amuwa go ahead. Naye nze oba nze tabitegeera bulungi. Nze nno mbadde mmanyi bulijjo nti abantu bano bwe baba employinga okuba nga balinda Kabaka ani asigala weewaawo baba bali mu bakolera Bwakabaka bwa Buganda. Naye mbadde mmanyi nti ababa babavunaanyizibwako y'eggye ly'eggwanga. Mbadde mmanyi nti okulekulira nti yandibadde oba awandiikira ki abakama be aba UPDF abamudeployinga e Bulange e Mengo. Awo simanyi nze kale okutegeera kwange okutono bwe mbadde mbirowooza bwe ntyo. Bwe mbadde mbirowooza nti instead okuba ng'avaawo weewaawo nti yandibadde kale kituufu awandiikira Katikkiro Charles Peter Mayiga, naye nze mu kulowooza kwange mbadde mmanyi nti oboolyawo yandibadde ng'awandiikira n'abakama be aba UPDF kubanga kyembadde mmanyi ndowooza nze nti be bamusasula. Nti ate be bandibadde nga bategeezaako Katikkiro nti munnange omuntu gwe twakuweereza eyo tujja kuba nga tumukyusaamu ate tubasindikira omulala kubanga ono agenda ku misomo gye. Awo no sibitegedde bulungi. Nze kale sibitegeera bulungi awo n'entegeera yange awo we mbadde ndowooleza bwe ntyo. Naye ye yatugambye nti however much UPDF ebadde tekimanyiiko ng'emaze n'omudikirayalinga nti yadizaatinze oba yadizaatinga emirimu gye nti essaawa eno dizaata. Ate ye Katikkiro Charles Peter Mayiga afuddeyo n'aba ng'amudifendinga n'agamba ebyo bye mwogerako si bituufu. Omuntu yasaba bulungi yawandiika letter, he put it in writing, n'aŋŋamba n'anzinyonnyola nga bw'agenda kubeera ku misomo era agenda kwongerako misomo gye era n'agenda ne tumuta n'agenda mu butongole. So nti ebyokugamba nti yadizaatinga emirimu nti si bituufu, ate ebyokugamba mbu yabula si bituufu, tabulanga gy'ali. So ekyo ndowooza nakyo tukiveeko kubanga webanga bamaze okuba nga ate bagamba nti waali nti yagenda mu butuufu bwakyo, ndowooza tetulina okuba nga tukidwelingako nnyo oba okukisigalako. Tulindirire tulabe binaddako. Ffe kikulu tufa ku kimu, Kabaka waffe ali bulungi. Kyekyo kyokka kyekikulu ekisinga okuba nga kitubobya emitwe nti Magulunyunda ali bulungi, yateredde, ali mu mbeera ati, yanywedde kacaayi. Ebyo byokka bye tuba twagala okuba nga tutegeera n'okuba nga tuwulira. Kaakati bino eno nze binsuuseeko era mbadde sibitegeera nti ate Captain head of Kabaka Protection Unit alina okuseba olusa, alina okuwandiikira Katikkiro which is okay, naye ate nga bakama be abaamusindika nga tebalina kye bategeddeko. Awo nze nange sikategedde bulungi, nze sibitegedde bulungi awo. Naye nga bwe bityo bwemaze okuba nga batunnyonnyola mbu nedda, mbu omwami teyadduka buddusi, yalaga oba yasiibuula mu butongole nga baluwa agiyisizza mu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda era nti n'akonnako n'esitampu n'amugamba tewali buzibu. So nti ebyo byonna ebibadde biyitiŋŋana, engambo ezibadde ziyitiŋŋana nti yadduse, yabula, bikoze bitya, nti byonna bya bulimba. Nze naawe mukwano gwange nkwaniriza omukutu guli gumu gwokka, NCK TV, yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkugamba kimu nti munnange weebale kubanga otambula naffe, ate era teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, osharinga, olikinge, saako n'okuba nga oleka komenti. Amawulire tulina mangi nnyo nnyini ddala. Tovaawo nzikiza embe nga mbeerekereza. Munnange tujja kuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala. Ayi Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi awangaale, ne Nnaabagereka agerekera Obuganda.